Obulamu bugenda butya? Batugamba mu kudde ejjembe ensangi zino okuba n'abakazi ab'amabina. Ebika by'amabina erinyeenya linyuma litya n'oba olina stress eky'omwana alinyeenya n'aliyitako bw'ate nga linyeenya stress ekkakkana. Tulina amabina ga mirundi 10. Gwali eyo atulaba mukazi wo alina bbina ki? Ke kaseera akwate kaawo. Kyebuuzibwa. Leeta ebbina erisooka so. Tulina ebbina libayita Mukuumandiga. Wangi. Ero nali nnyonnyola bulungi ne ŋŋamba nti liba ddene wano wabweru naye bwe muyingira mu loogi libula. Ebbina libayita Mukuumandiga libulira mu loogi naye nga wano liba ddene ng'oliraba ng'olyegombesa. Era baatuwa n'ekyokulabirako ky'omuntu alina ebbina libayita Mukuumandiga mu Nnaalongo Kitone. Liri pazo yaŋŋamba simanyi oba yamanya atya nti libulira mu loogi era nange simanyi. Yamanje bwe yaliraba bwe libulirayo. Naye nalaba Nnaalongo Kitone nga akaaya n'agamba okonjogerako ekigambo nti ebbeera lyange libulira mu loogi. Ebbina ddene libulira mu loogi walirabirawa? Lyeveerera mu loogi. Bulyeveera so kati yeeryo. Ne tubeera n'ebbina libayita Namutikwa. Namutikwa lirirwa so. Namutikwa ebbina eryo lyo ligwa bugwi nga Namutikwa w'enkuba bwayinza okugwa waa n'atuyisaamu layini. Kati Namutikwa w'ebbina eryo tobangako nga wasomako n'omuwala nga kamuserebende kikalina bbina ogenda okuddamu okasanga nga mwamala okusoma nga okulina bbene n'okabuuza nakijoba wajjawo ebbina nga kaliyiringula lyonna lyesukunda bwesukunzi. Kakati eryo ebbina libayita Namutikwa ligwa bugwi omuntu limutomera butomezi. Era eryo ebbina naddala ng'omuntu ali upcoming mu lyo alina okubeera omwegendereza ennyo. Kubanga omuntu singa ozaalibwa nga olwedde ebbina ly'olirina iyo si buzibu okula omanyi bweweefuga n'ebbina lyo. Naye omuntu ng'ebbina lyakakugwira liti eryo Namutikwa lisobola okukuleetera obuzibu kyokka ate mu bukulu nga mu buto tewalina. Ne tubeera ebbina lye bayita Kalusomba. Kati ebbina lye bayita Kalusomba eryo ebbina libeera ddene nga lya musitukwa lirimu engeri y'akasongezo ene wasemba eno ng'aliwo engeri y'akasongezo kalinga entobo y'emmindi ene wasemba. Omanye ebbina nga livudde nga ddene kyokka ne lijja nga likogga eno erikolamu akantu akalinga entobo y'emmindi. Kakati eryo ebbina baliyita Kalusomba. Kalusomba asomba atya? Kalusomba ekyalitumya Kalusomba Kalusomba lyerina ebbina ly'owulira eryetera abakyala ebizibu. Era omukyala singa tabeera mwegendereza nnyo nga wagabana ebbina lye bayita Kalusomba okyasobola okufuna ebizibu by'olifa olw'ojja ensi eno olw'ebbina eryo ebbina li Kalusomba. Kubanga Kalusomba omusajja ng'omukazi adde alina ebbina lya Kalusomba omusajja tasooka kutunuulira ntegeera ya mukazi. Tatunuulira bugumiikiriza bwa mukazi, tatunuulira buyigirize, obwongo bwonna butunuuliza ku bbina. Kaakati omusajja bw'apapa n'agenda aleeta omukyala w'ebbina lya Kalusomba n'amutwala ewaka aba amaze okutabaala atabadde laba waazuulya naga n'ekikazi tekitegeera kisirusiru n'asirika n'aguma ku lw'ebbina n'akizuula n'aga nti kino ekikazi kisumbaavu nga kimanyi kufumba n'aguma olw'ebbina agenda kikazi tikyaniriza n'abagenyi aguma olw'ebbina akutokusatu tagira agoba mugobi naga agenda n'ebbina lyo. Kati eryo ebbina liba lyerikusombedde ebizibu liba likalusomba. Leeta ebbina eddala taata. Tulina ebbina lye bayita Nakinyika. Lyeririwa liba ng'emmindi nga liri bwe liti. Eryo liba ng'emmindi
kati bina libaita nakinyika ebyo tulina abawala abalina ngani wano ani bali abawala abayimbi abalina eryo eryo nakinyika ate era naliraba waliraba nolinyika nina akatangaza tomanyita abasajja mu nsi abasajja 95 ku 100 bambula abakyala nga badayita obuyisi omukyala nga ali mu kutambula obufaananyi omukyala muganda awuliriza omulanga gwa Ssaabasajja awuliriza omulanga gwa Katikkiro abaana bange mwambale era nakeera bulungi nnyo nesiba ekikooyi ekitambi gomesi neggumira bulungi nnyo n'atambula ng'omukyala omuganda ng'aggumidde naye era ebisajja ku buseegu bwabyo bimwambula ekika bannange ali bw'ati ne bw'ati omusajja ku buseegu bwe omukazi ayitawo ng'ayambadde n'omwambuza amaaso n'oddira ekitambala n'okimugyako n'okiwanika kasumaali n'okwata ekigomesi n'okimugyako kasumaali ogukooyi waliwo kipeti ekiwanvu kino kipeti ekikomeeno nakyo n'akimugyamu n'akiwanika kasumaali n'amulaba bwe yakula gwe nnyaba otambula oli mu kubigula bino oyitawo omusajja ye ali mu kulaba owooza neesabise nnyo neenywezezza owooza omulanga gwa Katikkiro naguwulidde nyambadde nzigumidde nga wa kumba ogusajja gulaba obuyoye ng'akulaba yakwambudde dda ali mu mbuga yeekeja nze bannange wanyisa ati ndereka amabino galinako experience amabina gano malungi era nze mbalabula baba nfuna abantu nga balina ku mabina mukazi w'ebbina anyumira engoyi nabo wambu bwa pulezidenti ate wali kati ankoonako nze nga manyimu experience nze ndirina nze ndimanyi era soba toba okyali mbutini geresa akoluma w'ebbina togenda kwejjusa naye kali waliwo abantu abali vatusatayiro nga bakola bati nga yonna agwayo bina ne bina leesi oba amabina n'abatalina mabina n'atoyo experience eba nnene anene eyo ngaani gyebali ng'omusanga nga wamba katanye n'ow'ebbina n'amuyisaawo ka munuunu n'agatwala munuunu ge kali bwe buno kalinga Kashira Price kali Kashira Price ako kalaba bwe bukazi bwe munuunu kali bwe kati ako bwe kaba kakutte eddya ate kalinywereza ddala Kashira Price obwo tebutera kutta abasajja nga kakutte kakunywereza ddala kyokka ate era eddya bwe liba lya kalema ate likalema bubi nnyo ekisooka kati obukazi nga Kashira Price kaba kajegera kaba ate abasajja abasinga tebagala nnyo bakazi babajegerera sona Kashira Price akosolokaga mutaka kati waliwo akaseera katuuka nga weetaaga mugenda embuliri mubadde mugenze mu loogi mumaze okulya mutuuse wano mulindira okagamba mugende kajegera tekasirika kale ate ako obwo tebukuwonyaabonya ogamba oti okasitula busituzi ng'okatwala ng'okajja ku birayivu ebyo bekabeerako ebyo naye kati ddala ng'okeera owasa omukazi nga Kashira Price era bannange tulabe nnyo nze akakazi kyobala nabagamba mukalekere nze nsobola okusobola ezo embeera zaketeekateeka eryeta gy'olina gye kali anti kakati nze ntunulira emize gyako gyonna nga tewali musajja asobola kugisobola toyinza kugumiikiriza mukazi akeera ku makya nawogana muzuukuka ani ayinza okugumiikiriza nosenseero naye nze nsobola omugumiikiriza kulayivu nze nkasikambulako nekagenda nakawogana muzuukuka ng'omugulmukubasi kyakyala kakati osobola okwesanga ng'ebbanga lyokkaanya ne Kashira Price liba ttono mu bulamu bw'ensi eno wabula nga gwe olina okussaawo embeera ng'omusajja kwolina okutambuliza amaka go nga byonna bikasambula mukkaayana kubanga olaba obudde bwogenda okumala ng'omunnyonnyola nti tugende mu nteekateeka z'obwegassi n'obudde ogenda kutwala buwanvu situla kasitule kebagike kateeke wano wale kati kazitowaki okateeka buteesi wano sawo y'amaanda kagenda kalajana muzuukuke kavaayo keebaza bw'okatwala mu kisenge bagamba mbu obukazi obutono sirika buuza Bruno kati nze ambuuza eki mutono sirika buuza Bruno Bruno yagamba apira ku mabina Bruno amabina Pro Max
Obutono buza n'obutono tubuza mabina kwatava naye kubuze ku butono naye Bruno kwadde ku mabina kwotava naye bwe gali kusombera akabasalumu olikola otya tuliguma buli kimu kijja tusanyusa okulaba nnyabo webala okujja nnyabo tuli basimu okulaba nnyabo kyoba omanya tuli basimu okulaba badde nsaba mumpere ku katebe omukyalo oyo Mubadde mukyagamba boze n'atambula ba mwongere wali maaso tunatandikira awo olulala kubeera otuwambye buwambi tewatuteeseteese kubeera otuwambye buwambi tewatuteeseteese funa olulala mbozi waliwo ebigwa bitalazi tubigwawo awo mukowe ne gujjamu nnabe badde ku mbozi yaffe ng'etambula buko negwamu nnabe gwe tolaba ebigambo birazeewa bibuze gwe tolaba gwe tebibuze kakoloneri kagamba tugenda keesa gwe tokeese bibuze gwe tebibuze mami yakyankalanyiza interview kati omukyalo omweru n'omuddugavu ali wakira omukyalo omweru mulaba edduka anti nabo balimu ebika Yagwe